anti kati guno gwe mulamwa gwaffe oli ne waleta kidiversion kyenga kyenkana kitya tugamba wano wetuli nabagamba ku kampu ya Zahara temujjaamu awo temujjaawo ku kampu ya Zahara ndoza mugirabye tugituusizaayo kati we twagala awo okitegeera ekintu ekyo Brian totandika kuma muliro tokuma muliro Brian okitegeera ekintu ekyo batuyita ba infinite class we batuyita era yonna gyogende yo jagala obere proud ne class yaffe kubanga ffe tutunula mu future ya revolution tugiraba okitegeera tugiraba tunula mu future netugamba waneno mutujje kugundi kumulamwa mutujja kumulamwa tulina kudda wano gwe lwaki otandise okulaga kalazo za revolution nga bawoza muli kuba comrade mukuba muli kuba comrade twateesa mateeka akige twateekawo twagamba bebakumma kadi oyina kwegatta kwani kuona agifunye mu dema bega mukoleki okujjako ku bifo bibiri ekyashabi mu balende n'ekyashakira byote tubiteesaako awo zijja kutokotawo okitegeera ekintu ekyo so nze bannayuganda kyembasaba ekintu kimba nange temumenyeka mitima Sauda Madada is not meant to be taina kubeera mweno revolution era essaawa eno akasengejja kamuwandudde kamukubye ebbali wabula aina statement gyakoze hi Abudu how are you aina statement gyakoze natugamba aina ground eyo statement yo jenjagala tumuproving enti nedda togirina olimba obadde w'amaanyi ng'oli mu revolution naye senga favor ya revolution ekuvaako tosobola kudda ngulu jenjagala tumuproving agenda kubulirayo nga Alex Luswa Luwemba yafuukako ne Muhammad naddamu n'afuuka Alex eno revolution ekuba nekutwala mu Busiraamu nekuzaayo mu Bukatuliki eyo gye bayita revolution masayansi mpuuga naye nesoka nemuteeka wali kakati bano bonna bajjanga independent respect Commander Waiza respect Commander Waiza yabagambye byonna bibadde bya busungu aina mission eyokununula eggwanga banange tulina mission eyokununula eggwanga nkiddamu bafuutu soldiers tulina mission eyokununula eggwanga buli gwe mulaba atwawukanyeeko eno ye time ye eyokuva mu revolution agende temumukabirira wabula mu revolution batugamba ekintu kimu kulwana fight tumukuba paka kumubulizaayo ekyo we tuli okitegeera ekyo bayita revolution Noemba Shama nentandika okulya ebigambo byange munabagamba mu revolution eno inatunulira ebintu bibiri ekisooka guiding principles tulina guiding principles era guiding principles tulina kwe kuli ya human rights ne democracy eyo guiding principle then tulina ekintu kyebayita core values revolution eno kwekola ki kwetambulira kati oku identifying omuntu nti onafuuse ensolima obono nti onafuuse ensolima obono ayagala kukyusa langi ye ava kwezo core values oshegera ndikiria ani how are you ani wakyagulanyi aneti anifa kasitava kwezo core values kasitazivaako omanya ono agenze ate omuntu kasitava ku core values tasobola kudda we fight yes Ivan that is it we fight gwe toddanga kwewe kuwoza nti ono abadde waffe simanyi kakati kakyusemu katono tumuleke simanyi kino ono eyo diversion mugireke mbu Sauda Madada kati diversion gyolabanga diversion nga tonnagikuba kugibulizayo Edgar you are welcome nejo saakulabye wangambye ngenda kukubira akasimu saakulabye okitegeera gwe gyolabanga diversion you don't know mu revolution temuli musota muto teguliyo wabula kicho oyina okukola oyina okuba neno gyolabanga diversion n'okakasa nti ogituusiza oyina omuwerekera tebakugamba nti ono mumuveeko mu revolution tuwerekerako oyina okumuwerekera paka wabulirayo ekibayita revolution Sauda Madada abalaze kalaze entuufu kakati kino kirekawa tiimu Zahara Lyulika kibalekawa ddala nga komanda wamwe 001 abakunamidde akunamye tiimu Lyulika mugenda kutunnyonnyola ki waliwo n'abatukolera vidiyo ennene nnyo olw'okubanga mulina MP bwamwe mwagala okuyisaawo kakati mwagala mulumba Zahara Lyulika ffe twabagamba tuyimirira ku core value ono gwe mulaba mu background ayimiridde ku core value y'ensonga lwaki muwagira naye senga lukeera ku macha ne bangamba Shakira yalidde yakoze kino nga kiri against the revolution
mbalayirira ngenda kulya ebigambo byange nzimutunuzeemu. We bakeera ku makya ne bangamba Shamimu Malende yakoze kino, ngenda kukyusa ebigambo byange, naye Shamimu Malende tavangako ku mulamwa. Shakira tavangako ku mulamwa. Kati sobola kuleka muntu alinyirira eddembe lyabwe, ekyo never. Nabagambye tuyimirira ku core value. Era bano tuba defendinga nga tuyimiridde ku core value eyitibwa discipline ne integrity. Then wali tuli ku human rights. Osigera kapteni wa timu Zahara Lyulika akuta omupiira mu extra time n'agutunuza mu katimba kaffe bwati n'alyoka akuba kipa omuggo. Kati kiri eriffe aizo omupiira guno tugenda gudefendinga tugukube gufuluma akatimba kaffe, oba si kyekyo tugenda kuguleka gunywe. Tegunnanywa gwa Sauda Madada, tegunnaba kyekimu ne banne bonna NBS BBS ne buterefayina we Uganda bonna abula SDK Uganda gwe muntu akyasinza okundeetera ebizibu, naye simanyi bawampa sente za certificate. Ondeetera ebizibu kuno n'osala video kuno, naye sente za certificate watuwadde sebo. Wandikutte sente n'otuwa sente za certificate sebo, otuleetera ebizibu nga tukimanyi nti n'otusasula. Naye gwasinga okuleetera kirasi eno ebizibu, ogenda n'osala video weziti ewali abantu be bataagala kuwulira, n'osalawo bwe bati n'okata. Okitegeera? Gwe muntu akyasinza okundeetera obuzibu, naye wendi kukwatako Katonda wange, wendi kukwata. Beera mugezi ompe sente za certificate. Okitegeera ekintu ekyo? Beera mugezi SDK UG1. Beera mugezi ompe sente za certificate, kubanga kyemaze okulaba kweno app gwe muntu akyasinza okundeetera emitawaana gwe. Okitegeera? Oli omu ku bo abandeetera emitawaana kweno app. So kwata sente za certificate ompe end of this month, ate nga twagala guno omwezi wakati tuweeyo sente za certificate. Sebo njagala ondeetera ebizibu nga sente ezo zimpadde, tumanye nti eno Infinity Class kale ono ye yatupatana kutuleeteranga bizibu wano ku app. Tewali buzibu, naye ate kasita tuyimirira ku mazima, ffe tuli ku mazima. Yes, tuli ku mazima. Okitegeera ekintu ekyo? So mbadde nkugamba munna Uganda ekintu kyolina okumanya revolution eno. Nakugamba tuyimirira ku core values. Edigalo kati soka tumaliriza okusoma kano tukayige. Nze nabagamba fe they will ever challenge us but no one is going to beat us. Ekyo njagala obeere mugumu. Gwe nawe n'omwana wa Infinity Class teri muntu n'omu agenda tuchallenginga atuyiteko lwaki. Nakugamba ffe kyonna kye tunayogera, kyonna kye tunaakola tusooka kikolako research. Tusooka ne tuyimirira ku core values nga tunafulumya statement. Tusooka ne tuyimirira ku guiding principles zeno revolution. Bajja kwogera, bajja kutuyombesa, bajja kukola byonna ne bajja kumaliriza nga bakkiriza. Olunaku olwaleero aba Zahara Lyulika kiki batugamba? We are called the Infinity Class. Nga wakati babagamba mbwezo diversion muziveeko nabagamba temuzikiza. Tuyine ensoli maze tukuba. Olunaku olwaleero komanda waabwe 001 Sauda Madada agutunuzaayo. Tugenda kuba Sauda Madada paka kumubulizaayo. Nkiddamu faba Infinity Class tulangiridde olutalo ku Sauda Madada ne banne bonna balatifu Ssebaggala. Mugenda tukakasa kino bakiyita domestic police. Nkiddamu bakiyita domestic police kutaasa revolution. Ezo nsolima ze zibadde zatwekwekamu nabagamba kano kasengejja kagenda zikwata kazisengejje bweziti kaziteeke wali. We kamala okuziteekaawo kicho zaako gwe revolution oyina gundi eji fight mu revolution tetulina mu byakuteesa tebiriiyo fight. Akugamba simanyi ngenda kwata obuwanguzi mbuleetere president wange kati olwatandise ne campaigning tool ye agiteeka kugwe. Naye ffe once you go against our core values, once you go against our guiding principles, then you cease to be one of us. Okitegeera? Kati ebyo byonna byali mukola ali mu diversionize akyabagaseko paka walilekera okukozesa ekigambo mbu akyali wanuupu. Tugenda kumukuba paka waliyekera okukozesa ekigambo ekyo. Naye for as long as tanalekera okukozesa ekigambo ekyo nti wanuupu agenda tuulira. Ffe tebatuwekwekamu. Waba yasazeewo nti kati amateeka nga menye agende we. Tatunyumiza ebyo obuwanguzi ngenda buleetera nuupu. Ife
Ife you are either with us or not with us. Ogenda goberera amateeka fena agatugatta oba ogenda gavaako. Wogavaako kiche tuddako tugenda kukulwanyisa kubanga mu revolution tetulinayo kirala. Ebyo tebiriiyo. We agree to disagree. Ngenda kuwangula obuwanguzi mbubaleetere nonsense. Abwetwalye twabumutumyeko. Ffe twalonze Kyazzike. Abadde ayina mu kifo ky'okukwata obuwanguzi obwo abusalemu wakati banditudde ku mmeeza ne bateesa ne Kyazzike kyekiganyi. Omwana Magala Umaru yamala okusettinga precedence fena gye tulina okugoberera nga ba revolutionaries abasubscribing wansi wa national unity platform. Kati gwe ovudde ku gundi yaffe ate jjo kyatusirwalirako mu nze ndi wa Nuupu nonsense. Yabyani gwagenda obisirwalirako. Abantu b'omu Kampala Central Sauda Madada Nsolima mugirabako kuba ku mutwe. Nkiddamu we mulaba ku Sauda Madada kuba ku mutwe is not one of us. Tali omu ku ffe. Tulina okumulwanyisa paka kuwulira bube. Sauda Madada yabadde mabega ga kiwamba abantu ekibadde ku Nuupu. Nabagamba nga tugamba bulijjo abantu abawambisa abantu baffe babeerawo ku kitebe. Ne mbagamba omuntu ono gwe batakwatangako. Omuntu ono abadde nga akola ensasage kuba poliisi. Naye lwaki ye takwatibwangako? Lwaki ye tagambwako? Neyetomera n'abasirikale n'atambula nakyo mu kamera. Ne Edi Mutwe atavumangako wadde okusonga mu poliisi bwati. Ali mu kkomera. Gaddafi akera ku makya n'ayogera amazima ku gavumenti eno. Ali mu kkomera. Naye oli abalumba n'abakolako n'ensasagge. Atambula bibye. N'agenda. Tuyina okuboola. Mu revolution tuboola. Oshigira. Tuyina okubaboola abantu abo. Ebyo temwebuzaabuza. Mbwagenda kasita wanaafuna wini ng'agituleetera twagimutumyeko. Twagimutumye. Twamugambye olina kukwatagana nabo kubanga tugamba united we stand. We tuyimirira. We tugenda okuwangula. Once we divide our forces, we tugenda okulemerwa. Wabula revolution kabeera kasengejja. Okulaba ani ayimiridde ku bigambo bye. Ani asobola obiyimirirako. Ani eyefuula kati bannanfuusi tubalabye. Abo bulijjo we batulira munda. Revolution etandise okubagoba. Nakugambye ate we tulaga nawe wagenda kubeera wabi nnyo. Wagenda kubeera wabi nnyo kubanga ne mu ba MP bamwe bwe mwesiga waliwo abagenda tulabako ennyo. Nkiddamu ba MP bamwe bagenda tulabako. Guno omwaka nabagambye baguyita omwaka ogw'amaziga. Omwezi guno baguyita omwezi ogw'amaziga. Bwe baguyita. Waliwo namwe ababadde kuno wobanga badde mu revolution ng'owagira nti nze ndimulwa MP bwati, nze ndimulwa comrade bwati, simanyi nze ndimulwa foot soldier. You are the only foot soldier in this revolution. Yeggwe ngabula kiki olina okukola oku-identifyinga munno yo yayimiridde ku core values. Oyo ng'omanya ono munnaffe. Naye wakeera ku makya n'akolamu bwati mbagambye Shama mbyogera wano naye olunaku lwenkeera ne ntandika okulya ebigambo byange. Okutaasa Uganda muyina kunkuwa bukubi nve ku gundi. Nveeko ku luguudo kuleni nveeko nga bitraining nga kitraining kye Uganda. Ekitambulira ku ttaka kyava dda kuleerwe. Kye muyina okukola okutaasa revolution, otherwise nze ngulwa ndi muntu nsasulwa. Olunaku lwendirekera okwogera bino mugenda bya identifying nti kati Shama atuvuga atuzaawa. Tolinza. Tompa second chance. Tompa. Olina kunzijawo otaase ekinene. Otherwise wona ndekawo nange ejja kulaga bakama bange nti nkola mbalimu nga ntunuka bamenyesa omutima. Ekyo nabagamba omusajja yakugamba never be loyal to anybody, not even to him. Tobeera loyal na ku president, tobeera naye okigira wabula ki beera loyal to the cause. Cause eri ki? Cause erina core values zitambulira mu drips. Cause eno eyina guiding principles zitambulira mu human rights na democracy. Ne president musobola okumulaba nti kati atandise okulya ebigambo bye. Senga obeera nga wayimirira kwezo core values, senga obeera nga wayimirira kwezo guiding principles, osobola kitegeera ocha identifyinga. Yeso nga lwaki nabagamba tifaba infinite class saga tufaanane nga abalala tu identifying enyo zino principles zikola zitya. Yeso nga lwaki ebbanga lyonna nze basomesa nga nkozesa nnyo guidance on principles. Kubanga zino ne revolution eno newe naabe ewedde tezigenda kukyuka, zigenda kusigalawo. Okigere ekintu ekyo zigenda kusigalawo. So kati kyembasaba ekintu kimu, ye Sauda Madada yafuuse dde omunyampi. Nswera nsolima temwetawaanya kuwoza simanyi ono komuledi takyali komuledi. Oyo mulabe number 1 enemy. What do you have to do?
fight. Misiraka ate misiraka naye nayingirawo wano eno bannange okyegera ekintu ekyo tuyina guiding principles enswera yammwe temugikkiriza kubeera mu kibiina egenda baliira abaana kuba bukubi kujjawo revolution kyetugamba kuba ate toweekubyakubya kujjawo. That is the revolution gye tuli muffe. Ffe nga ba revolutioners tetuteesa. Teri kuteesa.